muwulire bino mumanye ekitambuza Ddamulira mu ghetto zonna. Muhoozi ne Ddamulira bakoze ekintu kiri munda nga bakozesa poliisi eziri mu bitundu ba DPCs b'ebitundu ne ba OC. Buli awali jimu yonna mu ggwanga lyonna, buli awali jimu yonna mu ggwanga lyonna bakuwandiisibwa. Tekyogerwa mu mawulire, tekyogerwa, tekivuddeeyo, naye wonna awali ka boxing gundi ne bwe kaba katono k'abantu basatu muyino ka registeringa no registeringa ba members abo abazanyirawo ebikonde mu ghetto zonna. Buli awali ekiri organization ng'ey'abakanyama aba bakuuma ku mikolo simanyi bawunsa simanyi biki, bonna bali wansi wa Ddamulira balina okuregisteringa eyo gaali zonna bazirikulutinga okubeera eggaali ezigenda okukola effujjo mu kalulu. Mu bye bagenda obbawa bagenda kukola bati bonna buli awali akagundi bonna abaregisteringa bayungibwa ku poliisi, bagabanyizibwa ne bayungibwa ku poliisi eziri mu bitundu ebyo. Bagenda bawa ebyambalo abakulu abakulembera ababeera waawo bakooki baani simanyi ngalanka zaabwe bwe zibeera, bagenda bawa zi pisto okubafateninga to be eaten, okubalaga nti bakabi. Bagenda bawa pisto, bagenda bawa uniform babayunge ku poliisi. Kakati bo babateeka anda omusirikale owa UPDF oba owa SFC. Owa SFC oyo n'abayunga n'abanga yabagatta ku poliisi. Kati babeera awo nga bakolera awo nga babalaga nti babeetaaga nnyo bakabi, era bonna bali recruited mu ggwanga lyonna buli awali. Senga bakwata ku ka boxing club konna, ka boxing group konna nga tekali registered wansi wa Ddamulira, senga bakwata kagundi konna k'abakanyama oba babondya nga tebali registered wansi wa Ddamulira Miranga, kakati ezo abo baba recruiting okubeera eggaali mu Uganda yonna from border to border. Bwe bamala okuba registeringa bagenda babagabanya ku poliisi eziri okumpi awo, babateeka under DPC, basooka ne babakwasa omusirikale owa UPDF oba wa SFC n'abeera nga ye in charge wammwe, then n'abayunga ku poliisi. Kati ne babaleka bakole effujjo mu kitundu nga tebagambwako, ne baba briefing okukola effujjo, okukola obubbi, ne bwe banyakula obusawo, ne bwe babba, ne bwe bakola batya, babikola nga biri under poliisi n'amagye baba bamanyi ekyokukola. Balete insecurity mu ggwanga mu kitundu bibere bannange insecurity Museveni aleeta amagye agayiwemu, naye nga insecurity egenda mu maaso kubanga orders z'okukola effujjo ziva munda mu gavumenti mu b'ebyokwerinda. Ba DPC ab'ebitundu ba OC baba tebabalinaako control kubanga bakolera under First Commando Unit. Bakwata omusirikale omu wa First Commando Unit ne bamuteekawo okuba in charge w'ekitundu ekyo nga y'omulimu gwe ku destabilizinga kitundu ekyo. Mukitegedde bulungi ekyo nkibaze. Kiki ekiri oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira nti tukole eggaali? Mujjukira mu kulonda okuwedde kwa 2021 Museveni yakwata babbawunsaazi bonna ne babondya abakubi b'ebikonde jimu zonna ne babakwata. Omwo mwe bakwatira Vegas, mwe bakwatira baani bazebula bali bababya amasasi bo bamaze okufa, n'akwata Vegas, n'akwata baani kochani bonna n'abakwata n'ababuzaawo bonna bagenda okudda nga bawenyera. President bwe yagambye nti tukole eggaali, muwulire bino mumanye ekitambuza Ddamulira mu ghetto zonna. Muhoozi ne Ddamulira bakoze ekintu kiri munda nga bakozesa poliisi eziri mu bitundu ba DPCs b'ebitundu ne ba OC. Buli awali jimu yonna mu ggwanga lyonna, buli awali jimu yonna mu ggwanga lyonna bakuwandiisibwa. Tekyogerwa mu mawulire,
tekyogerwa tekivuddeeyo naye wonna awali ka boxing gundi ne bwe kaba katono k'abantu basatu muyina okaregisteringa n'oregisteringa bammembers abo abazannyirawo ebikonde mu ghetto zonna buli awali ekiri organization ng'ey'abakanyama abo abakuuma ku mikolo simanyi bawunsa simanyi biki bonna bali wansi waddamulira balina okuregisteringa eyo gaali zonna bazirikulutinga okubeera eggaali ezigenda okukola effujjo mu kalulu mu bye bagenda obbawa bagenda kukola bati bonna buli awali akagundi bonna abaregisteringa bayungibwa ku poliisi bagabanyizibwa ne bayungibwa ku poliisi eziri mu bitundu ebyo bagenda bawa ebyambalo abakulu abakulembera ababeera waawo bakooki baani simanyi ngalanka zaabwe bwe zibeera bagenda bawa zipisto okubafateninga to be eaten okubalaga nti baakabi bagenda bawa pisto bagenda bawa uniform babayunge ku poliisi kakati bo babateeka anda omusirikale owa UPDF oba owa SFC owa SFC oyo n'abayunga n'abanga yabagatta ku poliisi kati babeera awo nga bakolera awo nga babalaga nti babeetaaga nnyo baakabi era bonna bali recruited mu ggwanga lyonna buli awali senga bakwata ku ka boxing club konna ka boxing group konna nga tekali registered wansi waddamulira senga bakwata kagundi konna k'abakanyama oba babbondya nga tebali registered wansi waddamulira miranga kakati ezo abo baba recruiting okubeera eggaali mu Uganda yonna from border to border bwe bamala okuba registeringa bagenda babagabanya ku poliisi eziri okumpi awo babateeka under DPC basooka ne babakwasa omusirikale owa UPDF oba wa SFC n'abeera nga ye in charge wammwe then n'abayunga ku poliisi kati ne babaleka bakole effujjo mu kitundu nga tebagambwako ne baba briefing okukola effujjo okukola obubbi ne bwe banyakula obusawo ne bwe babba ne bwe bakola batya babikola nga biri under poliisi n'amagye baba bamanyi ekyokukola balete insecurity mu ggwanga mu kitundu bibere bananga insecurity Museveni aleeta amagye agayiwemu naye nga insecurity egenda mu maaso kubanga orders z'okukola effujjo ziva munda mu gavumenti mu b'ebyokwerinda ba DPC ab'ebitundu ba OC baba tebabayinaako control kubanga bakolera under first commando unit bakwata omusirikale omu wa first commando unit ne bamuteekawo okuba in charge w'ekitundu ekyo nga y'omulimu gwe ku destabilizinga kitundu ekyo mukitegedde bulungi ekyo nkibaze kiki ekiri oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira nti tukole eggaali mujjukira mu kulonda okuwedde kwa 2021 Museveni yakwata babbawunsaazi bonna ne babbondya abakubi b'ebikonde jimu zonna ne babakwata omumwe bakwatira Vegas mwe bakwatira baani bazebula bali bababya amasasi bo bamaze okufa n'akwata Vegas n'akwata baani kochani bonna n'abakwata n'ababuzaawo bonna bagenda okuddanga bawenyera President bwe yagambye nti tukole eggaali muwulire bino mumanye ekitambuza ddamulira mu ghetto zonna Muhoozi n'eddamulira bakoze ekintu kiri munda nga bakozesa poliisi eziri mu bitundu ba DPCs b'ebitundu ne ba OC buli awali jimu yonna mu ggwanga lyonna bakuwandiisibwa tekyogerwa mu mawulire tekyogerwa tekivuddeeyo naye wonna awali ka boxing gundi ne bwe kaba katono k'abantu basatu muyina okaregisteringa n'oregisteringa bammembers abo abazannyirawo ebikonde mu ghetto zonna buli awali ekiri organization ng'ey'abakanyama abo abakuuma ku mikolo simanyi bawunsa simanyi biki bonna bali wansi waddamulira balina okuregisteringa
eyo gaali zonna bazirikulutinga okubeera eggaali ezigenda okukola effujjo mu kalulu. Mu bye bagenda obbawa bagenda kukola bati bonna buli awali akagundi bonna abaregisteringa bayungibwa ku poliisi, bagabanyizibwa ne bayungibwa ku poliisi eziri mu bitundu ebyo. Bagenda bawa ebyambalo abakulu abakulembera ababeerawo awo bakooki baani simanyi nga lanka zaabwe bwe zibeera, bagenda bawa zipisito okubafateninga to be eaten, okubalaga nti baakabi. Bagenda bawa pisito, bagenda bawa uniform, babayunge ku poliisi. Kakati bo babateeka anda omusirikale owa UPDF oba owa SFC.